UG Mighty Channel TV koli machago lunako lwalero. How are you doing? Obula mbuli butya bannange kansubire nti oli bulungi era mukama akoze bulungi akumye bulungi. If you're watching us from other parts of the world, how are you doing? And praise the Lord. Hope you're doing good and God has blessed you so much. Amen. And welcome to the show one more time. It's yet another beautiful episode of Mighty Channel TV. So one thing that I want to request you to kindly go and like our page on Facebook, that is Mighty Channel TV. We're also on TikTok as Mighty Channel TV. Please follow us on TikTok. So please be part of this. Yeah, that is Mighty Channel TV. And also on YouTube. Bana subscribing. Atana subscribing ku YouTube channel yafe. Simanyi chichi oliko. Etwagala tutuza aba subscribers million 10 atoli okojo subscribing. So subscribe now. Chiberenga cha kabinyo. Otherwise, welcome to the show. This is the Mighty Channel TV. Onako lwalero ndino musajja, one of the mighty men of God in the country of Uganda, in the city of Kampala, East Africa, Africa to the world. He's one of those very humble men of God, very humble. You know, there are two things that you people need to know. There is being humble and being anointed. So if you combine two things, you are humble, you are anointed, you are powerful, that takes the grace of God to be humble when you have all the anointing and all that it takes, more so in this generation. So he is here. He's a prophet of God, a true prophet of God. Nchidamu, a true prophet of God, and an artist, a singer, and a minister of God through Okuyitamu music. So we have him on the show. Ever smart, ever calm, ever confident, and ever anointed. So this is a good Mighty Channel TV. Ogambo Mukama Ebazi. Amina obechitumeso. Amina. Yeah, tukoze bulungi twebasa. Mbuliza kuba tulaba tuyina abantu abatu followinga okuva e Kenya, okuva e Canada, okuva e US, okuva e China, so Uganda to the world. Bambuliza kutugene baramusisa mwena abagolezi ba Mighty Channel TV temuvaako. So musharinge, musubscribing. I love you so much. Mbagoberera nyo by the way. Abantu abanange ntsanyo kubaraba. Era twebasa mukama nti abantu batwagadde eno channel ngabwe nchirabye temaze yinza kwanga temaze banga deni naye tuli mu mwaka gumu kitundu kati naye ndabye bantu bagigoberera nanzike na subscribing na sharing ate mukama akora. Amina. Sebo ne yaza abantu soko bagambe kumanya then tandikira. It's me Prophet Philip mani baho erinye iryo bya China unzo butaritegeera chong ching. Okay. Obulamu buli butya, you're going, how is your life and you're going currently? Yes. Obulamu bulungi tukabaza mukama tuweereza mumanyi era mukwitibwa ko bunabi. So munange bwe tugamba nti mukama tatukoze bulungi tuba tulimba atubeereddewo. Amina. Mazima. Amina. Mpozi chachi esangibwawa? Esangibwa wano Kabusu wagulu ne Popopo Hotel. Kabusu Kampala. Kabusu Kampala. Right. Yeah. Amina. Kali katono nnyo abantu babadde tebakufollowinga oba batakumanyi for now bandyagadde drawing mukko emabega when it comes to your background ojotya okuba wano woli olunaku olwaleero. Tekibadde kyangu amuntu na gabanga wa kufuko w'amaanyi ayita mu by'amaanyi. Sometimes waliwo n'abamu ababiyitamu ne batatuka bano wende. Okay, sinna w'amaanyi wentuse naye ngenda wala okusinza gye nvudde. Wano wendi wanene nnyo obujulizi weebuli. Wiyitirivu. Hallelujah. Yes. Mukama tukodde. Amina. To drawing it back,
ozaalibwa ludda wa babazaala abaana bameka wako okulira mu background efaanana etya mami wo dadi wo gye bali oba tebaliiwo and baganda bo gye bali oba tebaliiwo ye gye wasomera gye bali oba tebaliiyo because channel eno broadcast eno reaching a very far. You never know yinza okuba nga omwana gwasoma naye mu P1 leero nga ye chairman wa Bank of Africa naye ng'ali mu kulaba so tuddeko emabega ozaalibwawa bazadde bo gye bali baganda bo muzaalibwa Amerika mu family tandikira nzaalibwa e Rwanda ndi mwana we Kigali nje nazaalibwa naye ab'ekigali bangi batufollowinga by the way nzaalibwa Rwanda naye Uganda enkusisa amina mami wo dadi wo baganda bo we bali tata mama we bali baganda wange bali bulungi nabo we bali bona twazalibwa nga tuli bana musanvu goli wa kumekaawo number 2 goli wa kubi kitegezo ina first born wa gulu yakusoka wow wakango okula because you see sheno abantu nga mwabali successful naku lwaliro mukama bakozesa wali abantu abali eyo nga encha bagenda fuuka nga gwe okukiga nga bakula abakwegomba naye nga tebamanyi nti waliyo testimony emabega so kat one of the main importances of this show kuleeta abasajja bakatonda nga mwabali successful ne mudrawinga mukobako bulamu wamwe ne muwa ku bantu testimony abali okatonda naye n'abayamba so embeera ebeereete wakanga okula so embera teri nungi first okay mukuzaliba waffe tetwali bubi ebintu byakyuka nga mpeze emyaka 11 na myaka 11 nagenda kulaba mu myaka 10 awo ebintu byakyukira embera nebambi omwana w'omusanvu ng'ayingirawo yes cause tata wange mu Sara somewhere outside the marriage ate kati mweyo process ebintu byonna byakyuka abulamu ne buba bubi so omwana yajjanga ekyamagero era tumagara I love her so much dearly naye sitaani yejjukira akozesa ekiriwo okulaba nga atataganya that is it embera teri nyangu from okuvanga n'emyaka 10 okuvanga n'emyaka 10 oh my god obagwa ali mwaka ki but from 11 years nze safu nakosanyu yadde simanyi kisanyusa simanyi okuzega era ntiranyo okuseka nnyo abantu namuza naye always obeera ng'osimanyi ngobeera ng'oseka namuza sebo ogwe kiki oliko ekya ne bagamba no nze nakatandika okuseka nakafuna kasimayiro you know okuvanga n'emyaka 11 simanyi abantu bwe basanyuka simanyi bwe baseka simanyi esanyu weriva ng'oba munyiivu eva ate no singa bibakuba okunyiga kyokka n'obulumi gamba nti n'ennaku ate nabiranga mu lwadde eva nga kikyawo okuva nga n'emyaka 10 egyo anti nga bwe kugambye ebintu byakyuka mu kusooka byali bulungi ate mu egyo myaka ne bikyuka walamu ne buba bubi ate nga nze yali mukule waffe kubanga first born waffe yabeeranga ewa jjajja wange azaala maama kati nga mu egyo myaka nza n'okulabira abato bange kya bulungi by 11 years abato baaliwo already exactly abalala batano kubanga abaana be waffe 2 years okay distance it's a 2 years over 2 years distance now ekireetaawo ennaku kubanga mami bw'abanga waali dadi nga waali maama wange yabeeranga mulwadde eva baali bamuloga nga tava ku kitanda otegera bulungi yes awo nga ki ekimuloza wakitegeera ng'omwana by then no okujjako kati byakyuka mukama yamusumulula naye family yange yasumulwa okuyita mu kusaba kwange bona by the way tujjaddamu kutereera nga nze kennyini mukama ansumuludde bonna ne baba bulungi nga gw'oyimuse nga nze ayimuse otegera bulungi and so mu ebyo biseera kati ate nanze kennyini ku ebyo myaka 11 narwala ekyenda stomach intestines munda ulcers tubizegere nga ulcers naye kyali kiso kuba ulcers kubanga ku ebyo myaka nga
nga stomach nga ejjudde ebiwundu ku myaka 11. My God. nga biwundu. So bampisa mu skani this ne babuuza kujira myaka tekisoboka kiki ekyamutukako ne bagamba why no better question mark. Yeah, I don't know better question mark. So basanga stress ebirozo bingi ebizo bingi ndoza nenjala yalinga mweri mwatu nenjala yalinga mweri. So katate mama wange yatasobola kuba ku kino kyanyamba abera olwala alusaze ezo nga ne mami wo already ne mulwadde ate yali kwenda kusituka ngabera wansi nga bamuloga yali dogo naye mukama adamu yamana kati otandika otyo okubanga olabirira bato ate nga naawe already oli muto. nato kitegeera bulungi obuvunanyizibwa buli gwe bukutuukako bukukuza ne bw'oba nga tosobola otegeera bulungi naye obuvunanyizibwa bukukuza okay. Of course family zatubeerangawo nedda nnyo family ya mama wange I love them dearly baagala nnyo ne wano wentuuse situkidde ku bigere bya uncle wange. Uncle wange muganda azalibwa ne mama wange okufuuka kino kyendi yeeye ogusumulwa kwange yeeye byonna naye nga mulokole naye nga mulokole naye era naye yagenda okulokoka nga tebyali byangu bamwita Prophet Leo Nsengenaneza. Amen. Prophet Leo, God bless you. Nakwira ku bigere bye mu ngeri y'obuliwo ate ne musheyo omwoyo ye kenyini nansika namfuna omulokole nze nali mu 7s wali mu 7th day nakoma 7s nga tolya mukene nga tolya byennyanja nali mbirya ate nga oli mu 7th day byennyanja nga mbijje wa mukene ebyennyanja obusozi tebwaliwo mukene nga mulya. Okay. Sikwaga mami ne daddy bali ba 7th day. Exactly wena kuli. Naye kyali kirungi okusingira ddala okubanga nkyali muto nakulira mu kanisa. Wewanga tuli ba 7th naye nenkulira mu kanisa nga bayiburirwa mukaaga kusaba kusinza. That is my God. That was my journey. Orugendo rwange rwari urwo kuba mu kanisa nakulira mu kanisa era mama wange ngamba wesige mukama ubera muwereza Katonda this and this. That is it. Amina. Tuina Prophet Philip olunaku olwaleero wonna wosinzira okubanga otulaba njala kugamba nti subscribing ku YouTube channel yaffe that is Mighty Channel TV. Genda ne ku TikTok following Mighty Channel TV. Emboozi ezifaanana bwe ziti nzikiriza nnyo Katonda nti zikuzaamu amaanyi zikuwa zikukasuka mu kusaba zikukasuka mu kunoonya Katonda era n'okukkiriza Katonda nti ebintu bikyasobokera ddala okitegeera n'obulamu bukyasobokera ddala okukyuka ogende waggulu ye Katonda waffe akola bulungi takola bubi. So bw'aba akoze abasajja bafaananawo bati obulungi kitegeeza naawe akyastrugglinga things can be better for you bisobolera ddala okubeera ebirungi kale. So ku myaka 11 otandika okukuba haso biki byojjukira mu buto bwo nti kino nekino nakikola okulaba nga family yange oba nga abaganda bange ebintu bibeera better. Okay. Webiri nga nanonyangako scrap okwera kumacha okwata kakutiya notambula ng'ogula scrap bw'omala okubiweza n'ogenda n'obitunda nga osobula eno ng'ogenda eri ng'okubako akasente wetulanga mu maka g'abantu ng'ozinoonya. So natundako n'ebikajjo nga tubijja wala ebyekigaali bino eno ng'osindika ekigaali kigaali naawe twabireetanga ku mutwe ogenda eri gye babirimira nga babikuwa n'obijjayo n'ojja ng'obyetise ku mutwe n'ogenda ku luguudo n'obira ng'otematemako ebitaano ku myaka emito. I know. Nakolako ku bupoota ebizimbe gali mayumba ga bulijjo. Nagendako lumu ku kipoota nga nkyali muto kata ekkalaayi emmenya ensingo
ate the worst of it all. By the way, kankubulire abavubuka ng'akula bwati bw'abanga takozeeko ku kipoota oyo simanyi kikyanyumya oyo tena testimony. Okay, so ogenda okupoota osobole okuba nga ofuna akasente oleete waka. Daddy nga waali still yali nga waali naye nga akasente tewali. Of course yali nga waali naye nga tetumwina mwanyi omutokolo naye nga taliwo. Absent father. Eyo yembeere yaliwo. Eyo yembeere yaliwo. Munange tebyali byangu. Awo jani etambula etya kuva ku myaka 11 nga byonna obikoze then oyambuka. Yes, okay. By the way, mweyo process mwebyo byonna nali mugezi mu ssomero nga ndeeta fast nga nzija nga ndi nambe mu ssomero. Amina. Nga nambe mu ssomero. And kati embeera eyo yandetera okukula nga ndi muntu wa busungu nnyo. I remember one day nali muntu wa busungu nga ngwana naye nga nakitegera oluvannyuma tinali sina mutima mubi wabula nga embeera eyo yansigamu ekintu kiringa obutwa ennaku eyo ne haso gy'okuba. I know. Because I remember mu kusoma okwo tebyali byangu. I remember when I was in a P6 bangobako nga narwanye ku ssomero ekikonde kyokka kiki ekyali kibaddewo.